N'olunaku olwaleero abatuuze abakozesa oluguudo lw'e Masaka bakedde mu kunyigirizibwa okutuuka mu kibuga nga kino kyava ku kitundu ku luguudo luno okubomoka ekyengera. Bo bayinginiya tubasanze bakola butaweera okuzzawo akatundu kano abatuuze basobole okuddamu okwegazaanyiza mu luguudo luno. Era kino kiviiriddeko ebisale okulinnya eri abakozesa boodabooda n'emmotoka z'olukale. Transport eyitayimuzi tu oba olina okulifuna boodabooda ekujja ensanja ate okutuusa awo ate olyoka ofuna takisi ekutuusa okujja wano paka mu tawuni. Aba mu tawuni babiri mitwalo ebiri waya eri ettako diyitamu tuve eno tuuka eri nawe oba ogenda mu tawuni otuuka weetaaga kunaaba bunaabi. Ekitone ennyo woba oyagala mpozi okutuukako obulungi ng'omazeeyo eri ku Ntebe Road ku Mayanja. Alan Sempeebwa omwogezi w'ekitongole Kiyunula atubuulidde ng'omulimu guno bwe guteekeddwa okuggwa ng'olwaliro terunnaggwako. Tusobozesa okwongera okumaliriza leeya zonna ezisigadde tusigazaawo leeya zemulabanga bbiri tutasukka 3 tukyaleetayo maramu gwe tuyita CRR gwe twegwolaba tubikewo bulungi nnyo twongere okunyigamu olwo nno ebyentambula biddemu okukwaca mu kitundu kino n'olwekyo ffe kyenkana omulimu gugunaatera okuggwa. Wabula abatuuze si basanyufu nga balumiriza nti ebigoma ebyaleeteddwa okuddabiriza bye bimu ebyateekebwawo ne lwagwamu mu 2018. Embanda aba n'ebikki bbiri tekiyinza kumala babadde ebiggabana bibeera awo atiisi nga tebakoleddwa kubanga sooka otuunye obudde nawo nange atali yinginiira nsobola okulaba. Naye nga kiri kye baateekawo tekiwezezza na myaka 3 ne kivunda amazzi ne kiggwaamu era ne kino kye kigenda okukola mutoka ajja kukuba ery'ettaka era alitwale era ekibatugwemu. Twabadde tusuubira nti bagenda tusibira ebbali batuteeremu zikolomu amazzi gatambulemu nga gayita wansi nga tegayitako ebyo bibaati. Tusaba gavumenti tasi ku nguudo zino bwekolekoledde standard kano ke bataddewo akagoma netukeekakasa kayinza okugwamu obudde bwonna kamimita 2 kabaati bwebaati bwe kati. Sempeebwa ategeezezza nti balina enteekateeka y'okuzimba oluguudo mu kifo kino gye bujja okumalawo ekizibu kino lubeerera. Nga kye twakola mu Katonga era kati mu Katonga Kalandazi ne Lwera tugenda teekawo entindo ez'omu bbanga ezo okwongera okusitula ku luguudo olwo nti n'amataba gagenkana ki tegajja kuyinza lutindo olwo luliwo. N'olwekyo awo nabo era mwalaba tukolerawo akaseera ne tuddamu ne tukolawo ne tuddamu naye kati twafunye twalunogedde eddagala ekitone twakinogedde eddagala eryenkomeredde lwe lutindo lwe tugenda okuteekawo okuyimusa oluguudo olwo kulaba nti amazzi tegagenkana ki tegayinza kifo ekyo. Mu kaseera kano ekitundu kino kiri mu kuddabirizibwa nga basaabaze ne baddereeva beeyambisa nguudo ndala nga Nabbingo, Nakawuka n'Ensangi okutambula wabula naye enguudo mbi. Tusobodde okutuukayo era waliwo we tusanze nga motoka ziri mu luseregende nga kino kyavudde ku kuba nti waliwo eyagudde mu kinnya n'ekwama. Era kino kivuddeko akalipagano k'ebidduka nga kuba takisi ne boodabooda asinga amaanyi yasala. Bangi ku bayise bakukkulumye olw'embeera embi ey'enguudo z'ebyalo. Amakubo gonna gakozesebwa emmotoka ezisaana kuyitayo ennene ezeetisse ne gabomoka kati nago ne goonooneka. Ne tutuuka mu mbeera nga twatandika kubonaabona bubonyibonyi. Bwe buwungeeredde ng'oluguudo luno luwedde era ng'ebidduka bizzemu okulweyambisa.